Emivuyo giri mu Nansana municipality gikolebwa abantu basatu. Asooka ye Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba NUP. Owokubiri ye Wakayima ni musajja watu ada musirisa ne kakati tana ba mu kigambo ko akajazi dakakola ki kaddada owokusatu ye Betty Namboze Bakireke. Betty Namboze Bakireke na yatavudde eni we mukono pozi yaleta Zambali awo yaleta Zambali mu kibalaawo. Wakayima bamukola ekikolwa kye kimu nga kye baakola muganda waffe Kaziwe Bashir be yali azze mu Angola bakansala ba NUP bafutusoja ba NUP ne bamupanga oba ne bamupangira abamuvuma n'okumutyobola n'okwagala okumukuba. Wakayima ne bitandika omukolebwako oluko lwasinga okuba olw'amaanyi mu Nansana municipality olwatuwola ennyo Wakayima lwali mu ggombolola emu ku ggombolola ennya ezikola Nansana municipality Ebusukuma. Kakati nga Zambali ali nnyo ku nniya ne Kaana Kambata bampa ku bampa naye nga bafuutu soja bonna ba Kaana Kambata kituufu ngera wakira be Kawempe nga baamagala naye nga n'omukulu ye yazzaayo omwana ono ku ssomero kitegeeza yali amulinamu essuubi interest ate nga mukwano gwa Lubongo era ng'omuntu kati ekibalo bwe kijjamu Namboze ne Waiswa baguza president ne secretary general Zambali jukira balina n'ebizibu ku NBS nga NUP ne Kyagulanyi n'abatwalayo Zambali n'abakolera olutindo nga ne balaba bulabe face ya Kaana Kambata ne ya Zambali nga Zambali ne bayimirawo n'atayogera kubatayagala NUP basobola omulonda kubalonda mbulira nga basobola omulonda ba diplomat nga basobola omulonda n'abakyaleeka abatayina bibiino batadonda kinga mwangu okukola ki okulonda ne basalawo bagende ne Zambali basindike ono ku Kaana Kambata bamuseeseetule bamutwale ku municipality nga meya n'ekyo kituukibwako nga Amuza Kasozi tamanyi nga Amuza Kasozi abadde ataddewo pressure n'okukola buli kimu ebambi ekimutuusa ku bwa meya municipality era ng'ensi yonna mu bantu abali mu Nansana municipality balowooza nti batajiwa baki muteesanya bakikawusi tebamuyisi tebamulaba si waabwe tebamulamu interest si waabwe kati mu kino ekibalo kyonna kyonna busenga babadde baagala bukulembeze bwa ddala kati kankuyambe nkubuulire senga babadde baagala bukulembeze bwa ddala Zambali muwe bwa MOP Kawesi muwe bwa meya wa municipality Kaana Kambata muwe division ne speaker wa parliament Amuza Kasozi speaker wa municipality na muwe division bobo zimba baki bakulembeze Kawesa tantisiza nnyo Kawesa musajja wange nkwe mumanyi we Katooke ekiyamani w'ekyalo ondooza eri Katooke B Katooke ekimu ku bibiri Kawesa bamuyola nga yakava mu kalungu naye enjula gye bamuyola. Salamu aleikum Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wadde wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0753775 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero nkubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo asootoka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Ssaalongo Ssendio Watwaha kuva mu Nansana tugenda kwogera mu ebyobufuzi specifically ebya Nansana Wakiso side yawo agenda kubuuza tugenda kwogera ebigambo twahabuza abantu bannyabo ne basebo abatulaba ku MS mbalamusizzaako buli mu kiti kye nze Ssaalongo Ssendio Watwaha meya wa Nansana division addako mu 2026 2031 Mukama Katonda yemubeezi waffe nsanyukira wamu n'abo abafunye ebirungi eby'engeri zonna ne nnakuwalya wamu n'abo abafunye okusoomoozebwa okw'engeri zonna mbaagaliza okuwuliriza pulogulaamu eno kigambo ku kigambo byolaba nga tebikukolera bireke naye ensonga enkulu era ez'enkizo zitwale era zigatte ku bulamu obwo
bagaliza okuliza obulungi. Nansana division ekitebe kyayo kiri luddawa? Ekitebe kya Nansana division kiri nabweru ku kisaawe. Kati kino ekitebe kiri wano ngodde Kawempe kyaki? Ngodde Kawempe. Ekigombe. Kweno main road ye Kawempe eyo Bombo Road. Waliwo ekitebe kiri awo ndowooza nga tonnatuuka wa here. Bawanga bakava kuttula. Bombo Road kuliko Kyennabweru. Kati goyagala Nansana division. We wali Saalongo Matovu. Matovu wani oyo owa NUP. Owa Shinaga. Ashinaga kye kitongole. Kati olayagala konga muntu. Kati eri wali bakiteye Nansana municipality. Okay. Ebyofuzi bye Nansana bya twogereko leero. Ekisooka nja tutandike ne bakitte. Watutandike ne bano. Kati tutandikire wa Zambali ne Kana Kambata okulekera Zambali. Nadda ku bwa meya. Ataawo amuza kasozi wa badayagala tutandikirawo ewa bakitte tujja kujjawo. Kakati mu mbeera y'ebyobufuzi eri mu Nansana municipality. Kuva dda Nansana municipality ebeeramu ebbugumu okusinga ebitundu byonna mu Kalulu. Era Nansana municipality okuleka abatagimanyi naye ebbanga lyonna ng'ekyavuganyizibwa mukadde waffe Kibirige Ssebunya obanga yakyali member wa parliament. Buli kalulu wekatukanga nga walina okubeerawo ebbugumu oyagala toyagala. Era by election bye yatuuka eyaleeta mutabani w'omufu oba mutabani w'omugenzi Kibirige Ssebunya era gosobola okuyita ati ye Kibirige Ssebunya yalimu ba candidate abeewuunyisa by election eyo ng'oluvannyuma lwa mukadde waffe Kibirige okufa by election yaleeta ba candidate ab'enjawulo abaali tebasuubirwa. Mutabani w'omufu n'awangula. That is 28. Mutabani w'omufu n'awangula akalulu akaddamu akabonna 2011 ne kajja era ne kayita ba candidate ab'enjawulo. Kaleeta muganda waffe eyali ku kadi ya DP Wakayima Nsereko. Akalulu ako n'akawangula. Akalulu ako yakabba. Wakayima yakabba. Yakabba ku Semalulu. Yakabba ku Semalulu nga wa kibiina ki? Yali FDC. Kakati bakabba ne bamulangirira. Be bamulangirira Kibirige Ssebunya n'amutwala mu kooti. 2011 bamutwala mu kooti ne bamujjayo. 2016 be bamutwala mu kooti ne bamujjayo olwabbye Semalulu oba James Semalulu mu buwanguzi bwe yawo bamulangiridde ate naye bamukoze eki bamujjeeyo. Enjogera y'Abaganda y'olugero omala okubyala ne lutuukiraawo. Muganda waffe Kibirige ne baddamu ne bamulangirira n'addayo mu parliament. Kooti yamusindikayo butereevu. Bagenda mu parliament n'abeerayo paka 2021 atuuka. Muganda waffe Wakayima addizibwa aweebwa kadi ya NUP. Awangula akalulu. Bawangula akalulu atwalibwa mu kooti. Batwalibwa mu kooti. Misango ne gibeera mu kooti. Kigambibwa nti Oweekitiibwa Antamongo ne Jeno Sale Musale be bamuyirawo omubiri. Ani yamutwala mu kooti? Yali muganda waffe bamuyita Amins. Naye yali yeesimbyewo kuba Amins oyo ninga mumanyi wa NRM FDC. Yani ddala nati saagala nnyo kumanya gaabwe kugamenya. Tekina buzibu tuli mu kwogera history wa Amins. Ye Musoke Amins. Luli 2016 yakabba kuwa FDC. Yali akutte tikiti obudde buno akola ng'omuyambi wa Speaker Parliament Antamongo Semalulu. Eyamutwala mu kooti yali NRM ne bamujjayo. 2021 amutwala mu kooti wa FDC
Amisi musango ne gugira be guti Anita Amongo owekitiibwa Speaker Parliament n'owekitiibwa General Sale Musale ne babikola nga be bakikola ne bamuleka mu Parliament. Ebyo byambu because byali mu court. Natase nawe kigambibwa. Byali era gamba mbu teka ko kigambo mbu. Sijja kuteeka ku buli kigambo nawe ekigambibwa. Ne byambu. Nene oyino manya nti nali omu ku baali mu musango. Gwenga oliyonga principal witness nagugoberera. Walinga witness? Sali witness. Wali yani? Nini nagugoberera n'ebiriwo leero mbikola ki? Mbimanyi nesagala kugenda. Wagugoberera ng'omutaka we Nansana? Si kye kyokka. Ng'omukulembeze. Era sina kye kyokka. Neeyawaaba. Nze omu ku batambula naye. Okutambula nekitegeeza singa wali principal witness? Sali witness. Singa wali omu ku bawabi. Sagala kwogera kitali kituufu. Kitegeeza wali omu ku batuuze b'e Nansana. N'olwale n'essimu gye nsembyeyo okwogerako naye. Okwogererako wano. Oba gye naakasembayo gwe mbadde njogera naye. Kati kye njagala tuvugaawo na tuveewo njagala tugende wali Zambali omulekera tikiti. 226 kwe twolekera ebimukola biva mu 221. Kibirige Ssebunya bamala obutamatira mu 221 ng'ono awaabye ne bamulekayo n'anyiigira nnyo be yalowooza omwali Speaker Parliament n'owekitiibwa General Sale Musale. Era kigambibwa nti ensonga baki yagaanye okudda mu kaki tagenda kaddamu Kibirige taliimu. Yaweebwa omulimu yali aweerebbwa mu kakiiko k'ebyokulonda ne bamuggyako ku list n'ayagala ng'akyayagala okudda ne bamuggyako naye kati komisona mu ofiisi ya Ssaabaminisita. Commissioner mu office ya Saba Minister. Commissioner mu office ya Saba Minister. Kati ebikola akalulu kano ke tulimu biva mu kalulu ka 221 bitya Wakayima awangula nga wa NUP nga Kaana Kambata ali mu kalulu bwa kansala wa district mu kalulu ka 221 ku tikiti ya NUP. Bamukwata nga bali kalangala bamukwata bamusiba era okulonda kugenda otuuka nga musibe ne bijja nga bebyaggwa akalunga akawangudde nga musibe ne kimutwalira omwaka mulamba nga talayizibwanga. Kati ava mu kkomera ng'ekisanja kitambudde kalayira balayira okufuuka kansala ku district ye Wakiso. Nga bw'omanyi ebyobufuzi byatandikirawo. Byatandika bitya? Agenda Kitebe. Bagenda Kitebe obudde obwo waaliwo embeera yali etandise okusituka wakati w'abamemba Parliament abaali mu Parliament ebiseera ebyo ne bafuutu sooja n'obukulembeze bw'ekibiina kya NUP. Ng'amawulire gatandise okulaga nti ekibiina kitambulira nnyo ku bafuutu sooja. Naye si mugijje mu Musananodi. Kakati bwe kitambula nga kiri nnyo ku bafuutu sooja ng'ate ono Kaana Kambata naye ali omu ku be tuyinza okuyita bafuutu sooja. Embeera etambula tuyingira 222 Kyagulanyi asalawo atuula ne Kaana Kambata. Kaana Kambata Kyagulanyi amuzza ku ssomero asomedde diploma mu mawulire. Somero ki? Somedde besiryogera njogedde kye bamuweererako. Bamuzzaayo okusoma diploma mu mawulire. Tolimanyi oba ne bw'otalyogera? Ne besiryogera. Naye ng'olimanyi? Sebo. Nkugambye ne besiryogera. Nkugambye kye bamuddizaayo okusoma. Bamuzzaayo okusoma okusobola okufuna obusobozi obusobola okutuukagana n'omutindo oba n'omulembe oba n'ebisaanyizo ebyetaagisa ku mubaka wa Parliament. Nga batandise okulowoozesa bafuutu sooja nti be bagenda takinga over ku bubaka ba Parliament be beemulugunyaako n'abatali bagonvu nnyo ku kitebe. Olwo ng'amawulire mu Nansana gatandise oyitingana nti Wakayima oluvannyuma lw'omusango waliwo endagaano ezaakolebwa wakati we ne gavumenti. Eyasinga okubyonoona ye minisita omubeezi w'ebyenfuna oba ebyensimbi Kyeyune Aruna Kasolo. Minister Microfinance. Be yajja ku kitebe ku kisaawe Nabweru mu bya PDM. Ku Nansana Division. N'agamba nti noono omubaka waffe ddala. Nga n'omubaka waali awo. Nga n'omubaka waali. Era n'omubaka yennyini ne yeekola ki? Ne yeerumiriza mu kifo ky'okwegaana yakkiriza buki?
Ninga fe olwokuba twali tumanyi ebyomunda nga abantu abagamba dda nti Wakayima yakola ki ninga abe NUP bakola nga batuvuma buki buvumi kakati bekigenze maaso Wakayima bamuteera embwa zimurume zimutagwe mbwaki kigambo kyenkozesezza bamuteera embwa zimurume oba zimutagule bongamba nti mbwaki obugenda kuntandisa kunsonza ku bantu Wakayima bamukola ekikolwa kyekimu nga kye baakola muganda waffe Kaziwe Bashir be yali azze mu Angola bakansala ba NUP bafutusoja ba NUP ne bamupanga oba ne bamupangira abamuvuma n'okumutyobola n'okwagala okumukuba Wakayima ne bitandika omukolebwako oluko lwasinga okuba olw'amaanyi mu Nansana municipality olwatuwola ennyo Wakayima lwali mu ggombolola emu ku ggombolola ennya ezikola Nansana municipality Ebusukuma we yali agenza okuziika kwali kuziika lwali lumbe gwali mukolo gwa NUP ne bamugoba ne bamugana okwogera ne bamukolako effujjo lyonna mu njogera ennyangu ne bamukuba kyekigambo ky'osobola okugamba era ne bamugobaganya era okuva olwo taddanga mukwala mu kibiina naddala mu bukulembeze bwe Nansana municipality naye ng'era omuganda bayagamba nti akalya dda kadda dda Wakayima y'omu byebikola byakolanga ku banne kati bimutuse tugaba ddagala Katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajati Jaliya abasangibwa Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Qur'ani mu bakugoka okusoma dua ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimo gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe bo enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyalo oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors ibani era nga bakulembeddemu okwagala okumuta yeyo kampu ye ono we Katooke Chairman Kaweesa yabingamba Kaweesa akaluya kamalako ng'ayina ekigundi muntu mu Bulago ensingo baali bagikutuddeko Wakayima y'omu ye yasaanyawo Kibanga yali ngani Kibanga ye yali omu ku bannabyabufuzi abalina ssente abalina amaanyi mu DP mu Nansana municipality amusanya era Kibanga ye mwennyini ye yeeretera Wakayima ku bwa Nansana division nga Nansana division Nansana eggombolola ng'ekyatula wano watula kati Nansana municipality wano ko Oyima Road opposite ne police ye opposite ne ka police njiraba se ka police ye police enkulu ye Nansana ye katimi ye police enkulu sebo watula DPC okay gena maso kati ebyobufuzi nga bibeera Wakayima baamala okufuka incumbent yakolagana ne kansala wamu ne town clerk eyaliwo ebiseera ebyo ne bamuwa ssente n'agenda mu kamyufu oba mu kalulu ka college aka DP ne bakuba Kibanga bamuwanguza ndowooza olwo lwali busatu Wakayima n'atwala tikiti nga bamutaddemu ssente ye Franka Gasumba n'amuwa tuleera 4 oyo muganda we kojjaawe kale amuyinako oluganda kojjaawe kakati eyo yonna betuvaayo sakalola ndage nnyo emivuyo egiri mu Nansana municipality gikolebwa abantu basatu asooka ye Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze ba NUP owokubiri ye Wakayima ni musajja watu ada musirisa ne kakati tena bangu kigambo akajadda kakola ki kaddada owokusatu ye Betty Namboze bakireke na yata budde we mukono pozi yaleta Zambali awo yaleta Zambali mu kibalaawo kati njagala nkuddire gwe wali bamala okuzaayo omwana ono asome kana Kambata n'atandika okubona amufulumye akubani kambe nti Wakayima nga era ekituufu kiri nti n'amugonza n'amuyenjebula staging activities ezo ogenze ku lumbe ne bakugoba ne bakwata akatambi kuba emizannyo Wakayima gye yakolanga bano be baali bagimukolera bakana Kambata ne deputy speaker wa Nansana municipality deputy speaker mpozi yani speaker ye Amuza Kasozi ate deputy yani
yogera obo bamuyita jenani simumanyi sigenda mwogerako kati nze simumanyi ate bo mumanyi lwaki toyogera linnya lye kati nkugambye deputy speaker olwaleero abantu bamunoonyereza abatulaba Ntale Kalema linnya lye likuvudde mbadde siri wamwogera naye okyagadde nnyo abantu njagala mbategeeza Ntale Kalema be baali bakola emizannyo gya Wakayima nga be bamuzannyira Kana Kambata ne Sally Case Sally Case musajja wange nga be bakizinga okuvuma abantu be basinga okuba be basinga Sally mujje musali tavuma abantu okuvuma omanyi okuvuma omanyi ozi Sally yagala tikiti ewa bakiteera Ntale Kalema olina goyinza songa kontono ya muvuma nze Ntale Kalema simumanyi kati sisola muwerako bwe njogera nze bonna benjogerako mbakola ki omuntu asobola n'obutakuvuma direct n'akugulira akuvuma ani aba akuvuma oli egubaguze ani abamuguze ate nze ntegeera nti no baguze oli kakati obusungu obuli mu Nansana municipality kambukutemeretemeke muganda waffe Sally Case buva ku musango gwa 2016 ye yasasulira balooya abali mu musango ogwo Wakayima n'amulekayo mu kalulu ka 2021 era Wakayima bali tebakolagana ne Sally bali nfanfe batabuka mu kalulu ka 2021 tebakolagana batabukira mu kalulu ka 2021 yawonzikiriza oluvannyuma lwa kuba nti ono yagenda n'akwata kadi ya NUP ono n'akwata eya DP ate nga baali basazeewo okutambulira ewaki kati ono n'akozesa ssente ez'aba NUP n'asuula ono yali ku DP naye nga mu kalulu kali ne byonna byonna n'omusango ono yagufinancinga Sally yalinamu akantu kitegedde kakati Bantale Kalema basigala nga batambula naye baawukanye kati mu 2025 baawukanye ne obutaddamu kutembeya na kuvuma bantu Wakayima aba Wakayima ku budde buno ne bagenda ku Zambaali ekibalo kijja kitakikube njagala n'amboze wabijjiramu ekibalo kijja kitakikube Kana Kambata kimufulumye awo njagala Namboze omumyuka w'omwogezi Waiswa Mufumbiro batuula wa mu kifo kye sigenda kugaba batuula ofuna babalira Zambaali kuba Zambaali yali agenda waabwe Nakaseke South Central North Nakaseke South Central Ewarutamaguzi South kati bamugamba nti Rutamaguzi tojja musobola togenda oyo tojja mukola ki musobola ne mu kibiina yazze waffe therefore jangu wano Nansana ekirungi wookola ki wosula wobeera koza abeera nabweru era Nansana kozi yazimbayo yazimba wayi n'amaka ne maama mukadde omukazi amuzaala wabeera mpulira ne ssengawe awe bukojjabwe eri Nakaseke busenga Nakaseke weewaabwe anti bwe busenga obusenga ye taatawo gyasibuka oba buyita busenga obukojja olulimi lw'oyagala okukozesa si lwe tukozesa wano obukojja bwe buno obw'Nansana maama wo gye bamuzaala bwe bukojja bwe obusenga bwe taata wo gye bamuzaala ye Nakaseke kakati bakimubalira akigula alaba kisoboka yes kakati bamuyingiza butereevu ew'omukulu agenda era bamukolera appointment asisinkana omuki omukulu n'ebifaananyi nabiraba zibakkaanyaako era mu kuyingira NUP yagiyingirira ku ndagaano nga Nalukoola era mu kuyingira bwe yali yakayingira amawulire agasooka nga batandise okwagala okumusembeza n'okumuwa obwogezi bw'ekibiina kya NUP bwe batamuwa bwogezi bwa NUP bamuteeka ku pending n'okumusuubiza n'okumugumya aba NUP bagenda mu delegate conference ey'abantu bakumi n'abasatu president yawo biseera delegates conference mu mateeka g'ekibiina ky'ebyobufuzi yegaba position yonna era wesimbawo ne bakulonda Ssenyonyi bamulonderawo be bamanyi bye bakola but facts zeezo anti nenkubuuza Ssenyonyi genda maaso kasita ekituufu okitegedde ebituufu mbimanyi ebituufu byebyo era mbadde nkugamba nti bagenda mu delegate conference yaabwe y'abantu 12 bakomawo Bisekezimaana nga ye mwogezi bakomyawo omumyuka w'omwogezi gundi Waiswa Mufumbiro mukwano gwa Tugume saagala ntwale mu bantu abo kakati Zambaali asigalawo wali kuki ku pending Nansana municipality yemu ku constituency esingako abaegwanyiza ku bubaka bwa parliament abangi
Tugenda babala tusoko tuvuge ekyo. Oyagala tandika babala. Tugenda babala ngamba tusoko tuvuge ekyo. Kakati nga abasinga okubeera mu leesi ennyo. Abali lyanda ku lyanda, bampa ku bampa. Ekyamazima nga balimu babiri. Basatu. Musajjange kawesa oyagala okubala mumanyi nnyo alina n'ebizibu bye mpozi nabyo tugenda byogera. Tujja byogera ku musembeza yeewala. Kuba ne kululi era yali badde kumpi ne kululi ku Kalukabbi 20. Naye ebizibu bye katumalirize bano tubyogere ku. Kakati nga Zambali ali nnyo ku nniya ne Kaana Kambata. Bampa ku bampa. Naye nga bafuutu soja bonna ba Kaana Kambata. Kituufu. Ngerabe wakirabe Kawempe nga baamagala. Naye nga n'omukulu ye yazzaayo omwana ono ku ssomero. Kitegeeza yali amulinamu essuubi. Interest. Ate nga mukwano gwa Lubongo era ng'omuntu. Kati ekibalo bwe kijjamu Nambooze ne Waiswa baguza president ne secretary general Zambali. Jukira balina n'ebizibu ku NBS nga NUP ne Kyagulanyi. N'abatwalayo. Zambali n'abakolera olutindo. Nga ne balaba bulabe face ya Kaana Kambata ne ya Zambali nga Zambali ne bayimirawo n'atayogera. Kubatayagala NUP basobola omulonda, kubalonda mbulira nga basobola omulonda, ba diplomat nga basobola omulonda. N'abakyaleeka. Abatayina bibiino batadonda kinga mwangu okukola ki? Okulonda. Ne basalawo bagende ne yani? Ne Zambali. Basindike ono ku Kaana Kambata bamuseeseetule bamutwale ku municipality. Nga meya. N'ekyo kituukibwako nga Amuza Kasozi. Tamanyi. Nga Amuza Kasozi abadde ataddewo puleesa n'okukola buli kimu. Ebambi. Ekimutuusa ku bwa meya municipality. Era ng'ensi yonna mu bantu abali mu Nansana municipality balowooza nti batagiwa bakitte bagiwa Amuza. Nga Amuza mukyala we eka. Balina akakwati wakati wa mukyala wa Amuza ne mukyala Kyagulanyi. Bamukwano balina akakwati. Era Amuza ku mwana we baby olwazaalibwa basooka genda ku mulirwano. Nga boga tugenze waaba. Batugenze Bukojja kulagayo omwana. Mukyala Amuza y'omu kubakola mu supermarket y'omukulu ekavule. Etunda t-shirt bichi. Eryo edduuka lyabwe. Mukyala Amuza mwakola. Mukyala Amuza takonkona emagere. Kubangu we ba kinywi nnyo. Kati Amuza bamuwa condition oba bamuwa ekyokusalawo bisatu. Kimu kubyo. Option. Kimu kubyo alondako kimu. Soka. Okugenda kubwa kansala ku district ye Wakiso ofuke speaker. Okugenda kubwa meya Nabweru ewali munywanyi wange Kasimu Jumba. Semumanyi. Nabweru division. Nabweru division jembale ngamba yene tula wano. Ngudde Kawempe. Anti kati Nabweru etandikirawa. Etandikira Kawempe. Anti kyenkugamba wetuula. Anti Nabweru. Jemba nkugamba. Genda maaso. Nabweru eyo naye genda. Ebato nayi kati obugivaamu noyingira Gombe. Kuba Gombe yitwala matu. Option esooka agendaawo. Agende kubwa kansala. District ye Wakiso afuuke speaker. Ewabadde Najja Nasifu kuba Najja Nasifu gwe bagala okuba district. Chairman. Kati yagenda afuuke speaker wa Najja Nasifu oba wa district. Oba sekyo agende kubwa meya bwa division ye Nabweru. Oba sekyo addewo abadde abeere deputy mayor wana. Deputy mayor? Ku municipality. Kati byonna byoyogera incumbent kubwa meya tebamufuddeeko bakitte. Incumbent alina ebizibu bye naye ngenda bikugamba ng'ebyakaweesi. Wega tusooke ku byabakitte ebizibu. Soko maliza wano tugende wa. Kakati ebyo byonna bw'obitunuulira. Omuzannyo bw'olaba nga waliwo omuzannyo oguzannyibwa nga Kyagulanyi adduse mu ggwanga. Manya yagupaasinze. Bino byonna byagenza obeerawo nga Kyagulanyi abuusi taliiwo. Zino zonna move z'abadde taliiwo. Wamma abadde Canada. Kubanga Kaana Kambata oluvannyuma lw'okusibwa yamuwa ekisuubizo. Okufuka wa parliament. Yes. Era abadde amukolera omulimu gw'okukuba buli omu gw'ayagala okukuba ng'amanyi alina ekiyinja ekiri emaki oba nga boga nti nina backing emabega. Backup. Kale bino bira Kaana Kambata bya
kyogamba kaana kambaata teyabadde musanyufu n'okumuseeseetula. Nalabye bawagizi be nga bakaaba bati ye ng'omuntu. Omanyi waliwo ebintu bw'otuuka nga tolina kyakusalawo. Kati kaana kambaata n'obwakaana kambaata bwasalewo ki? Eyo yabadde last resort. Bamuwadde na kinene nnyo. Era ndabawo bwe batabaawo kikyuse. Ayinza obutakijjayo. Hamidu Nsubuga yagenda okulagira wa NRM. Hamidu Nsubuga mpozi bamukuba ku kana akawedde. Amukuba yani Yeregina nakazi Bakitte. Kati tugende ku bizibu Bakitte tali mwebe byonna byonna twogedde biri wakati mu kibiina bati Bakitte tali involved mu conversation ezo zonna. Ne rulite yali era ne 220 yali. Dubaina interest ku meya wa municipality 220 bali bamuyita Gamba musajja wange. Oh, tyo baba musajjawo gwendogera ko mumanyi. Gwe balina mu interest 220 musajja wattu oba byofuzi nga bibeera sibimanyi nyebebye bamukwata. Bamukwata galira. Kigeza tugerogera mu kalulunga Gamba ali munda. Gamba simanyi be bamuteera sagala kubyogerako nnyo. Ndanga simanyi. Neche manyi ya nominatinga mu kaluwa kawa nga independent. Nga tebamuwadde tikiti bano. Bamuyisa bubi naye nga bennyini be bamuleeta. Ekibiina yakita. Yabyesonyi wakati yali ntwala nkugamba abantu ali mu kulima. Tukola. Naye research tukola. Ali mu kulima omusajja. Abantu bendogerako bakola ki? N'ekirungi kya Gamba. 221. Ekirungi kya Gamba. Basuula Gamba gobeere. Ndaka ekirungi kya Gamba alina mu ssente. Mugagga nnyo. Era bano yabeesonyiwa. Yaddamu okulabika ojjukira katambike yakola ku Segirinya family ya Segirinya duwa bagisomye bikibi ebyo bano enkola gye bakolamu ebintu byabwe ke katambike yaddamu okulabika era ndowooza nze yafuna interview ye wano tugende mu maaso. Kakati eyo yonna yonna bovaayo 221 Nakazi Regina Bakitte yali incumbent wa DP ku municipality akomawo aba NUP bawa ticket wallahi besamba incumbent bamwesamba ekisokera yalina obutakkaanya obw'olwatu ne incumbent ku member wa parliament Wakayima balina obutakkaanya bwabwe obwonga bwa buntu ate si tebwatandikirawo era ne bakansala baali bagalire nnyo Wakayima era nga bamukkiririzaamu nnyo bamwesamba ewaffe mu Kazo kansala eyawangula ku bwa municipality abamubbira akalulu baali ba NUP nga wa NRM eyali akutte omupiira nga yali abakulembeddemu waggulu bamuyita Saligaliwango Kasanafu mutegeera yali incumbent nga ye former speaker ku Nansana division kati obudde buno ye muwanika wa NRM mu Nansana municipality mu 221 yavuganyanga owa independent ku mupiira era yakola tiimu nnene ey'omupiira mu Nansana division mwonna aba NUP babbira omwami eyali avuganya ku mupiira owa NRM owa NUP ne bamusuula kati Bakitte ebizibu bye mu kibiina ekisooka kuba mukyala ate ategeera yetegeerera kati tumutwale nti 221 mwaka yayitawo ebizibu ebinene mu kibiina bitandikira wakati w'Oweekitiibwa Mpuuga ne Kyagulanyi obutakkaanya obwaliwo milioni 5 era Oweekitiibwa Regina Bakitte yagaana okwegatta ku baali abavuma oba abatyoboola Oweekitiibwa Mpuuga n'atuuka n'okugamba nti ffe okwegatta ku NUP tetwasuubira nti abantu betwegasseko bagenda kweyisa bee bati okuba buli muntu ategeera alimu ensa Oweekitiibwa bamufulumye tesobola kukkiriza ebyo kukolebwa nga naffe tuli bammemba ate nga tuli bakulembeze kati abaali tebaagala Regina Bakitte Nakazi meya wa municipality Nansana ne bakwata obutambi obwo ne batwala ku kitebe naddala bano abeeyita abakunga babututte mbu bamuwaabire tagwana kuwa ki tikiti nga bakulembeddwa Amuza Kasozi kyokka ye sipiika naye nga ffenna tukimanyi nti mu gavumenti ez'ebitundu sipiika ne abantu basatu be babeera bannannyini gavumenti eyo sipiika
Mayor oba chairman wa district, mayor wa chairman wa district, mayor wa municipality oba mayor wa division. Speaker wa district wa municipality oba wa division ne town kiraka. Bwekiri. Ekiremye mayor town kiraka kiba kimulemye ne speaker. Era speaker tasobola kuba mayor. Mbo alemeddwa. Etasobola. Kuba eyo bya government. Kujja ko matumanyi kyokola. Okuleka ng'osiriwaza batamanyi. Ng'osiriwaza batamanyi. Naye eyo government eba yammwe basatu. Bwekiri. Kakati watwala ebyo ye speaker wa municipality. Anenya mayor we. Balina okukola emirimu. Ngera bokya ku district. Pozi ne najja Nasifu ye speaker anenya owekitiibwa Matiya Lwanga Bwanika. Naye nga kye baali bakozeeko najja Nasifu speaker wa district ne bwakiikirira ewaabwe. Talina yadde oluguudo lwe yali akozeeko bulungi bwansi. Najja Nasifu General Sajja erinene erigulumivu. Yoyo ono omusoga ayambala bugalubindi. Amana mukyazaako lumu. Ne gyakiikirira nga kansala wa district. Talimangadde ku luguudo ne bulungi bwansi. Kyalinga kye yali akozeeko. Kwali kwesiba njegere ku Stewall ne Amuza Kasozi ne ba speaker ba Kampala. Gwe ngamba ya activity emu. Amuza Kasozi gye yali akoze ng'ogyeko eyo oba speaker wa district ye Wakiso Najja Nasifu. Mpeji. Ne bakulaga muti obwa speaker bubalemi baagala bifo biki birala binene kati bano kati kana katambika bakiteke yakafulumya nadde manyi kati ke kamuletedde ebizi akatambi oba AI tukagatte ebintu bibiri katuufu si katuufu bali yagamba AI katuufu si katuufu kati fete tunulira ti si katuufu tukatunulira nti katuufu oli wa dini ki ndi mukatuliki oli wa tribe ki kana ndi Muganda okola mulimu ki sigenda kubuza oli wa kibiina ki genda ku kibuuzo genda ku answer genda dumala Regina Budde mukatuliki Muganda mukatuliki Muganda olunaku lwe yazaalibwa lwe yabeera Omuganda bekiri mukatuliki olunaku lwe bamubatiza lwe yabeera Omukatuliki wano tanajiwezaamu yadde emyaka 7 n'etaano teginnawera alumba 5 tumubale 5 tukitwale nti Regina bakitte mwana muto nnyo mukyala muto wa myaka ameka 5 amaze mu Buganda emyaka ameka amazenga Mukatuliki emyaka ameka NUP yakagimalamu emyaka emeka kitegeeza emyaka 45 tabadde mu NUP nze ni musajja mu Islam bengenda masigidi mbatolera salaamu nimbaga bannange basiramu bannange nesimbyewo nsaba mumpagire nga musiramu ki nimbaga bannange ndi Muganda ensonga za Buganda 5 nzikola ki nze Muganda akola ki munesige muwenzo ki twali twogera kalwo ke Kawempe nenkuga nti akalwo ke Kawempe ekigo byeyo Nyanzi kuba Nyanzi yali agala okujja wano omugenzi kazi omugenzi Sejjirinya afodde munsonyiwe okuba nti badde ndese Muganda wankazi we Bashir Sejjirinya baafa Nyanzi yayagala okujja wano ne tubagamba nti awo Nyanzi tasobola kuwangulawo kuba constituency yabaki yabasiraamu twali tusosola batulaga nti omukolo Regina bakitte mu yabadde gwabadde gw'Abakatuliki kale Regina bakitte yasosodde okugamba nti Mukatuliki Regina bakitte yayogedde ekinene okusinga bali mweza ayagala obwa Lord Mayor be yali mu balokole banne n'agamba nti Kampala yeetaaga balokole yeetaaga nze omulokole Regina bakitte tebamuvunaana ekyo kyebamuvunaanira kyekigambo kye yagambye ndi omunanyima kadi mwene yupinja genda muti neogome yogedde ensonga nkugambye Regina bakitte alina emyaka ameka emyaka 5 agimaze mu NUP 45 agimaze si NUP Regina bakitte yasooka okubeera meya wa municipality Nansana nga wa DP katuyega ko nti Regina bakitte ebbanga lyamala mu DP lyetono okusinga lyamaze mu NUP baba yasobola okuva mu DP n'ayingira NUP tasobola kuva mu NUP kuyingira kibiina kirala musango kinga Kyagulanyi Ssentamu yakulembera NUP be yali ajja ekyaddondo 2017 yasaba kadi ya FDC netamuweebwa n'asaba eya DP netamuweebwa nayo teyagisaba ebyo byonna si bituufu yasaba ko kadi ya omanyi nti DP yatuuka n'okujjamu candidate omukyala yali kadi ya DP teyagisaba omanyi nti FDC yagisaba
FDC yatuula negamba kanti nti abadde wafa jiddwayo gutulina okuzzaayo era nga kitegeerekeka. Awo genda mu maaso twakagenda mu maaso naye ebyo bibiri si bituufu. Kakati ebibiina byaliwo lwaki yavuganya independent? Kyeyayagala. Ni Regina bakitte wa Ddembe. Tedya muganye. Ekyo bokivaako. Regina bakitte. Bakuga nti ngenda mu DF. Nga munyima kaadi. Abaakoze ensobi ki? Nga gwe nnyini aba NUP be bakwata obutambi babutwalire SG bamugambe nti ontomuwa kaadi kubanga teyavuma mpuuga. Nga gwatavuma gwakugamba okulaga. Olede bonna bali mu DP. Njagala tugende waka West. Kati eyo yonna be tuba tuvaayo. Ne munteeseganya z'ababaka ba parliament Zambali ne Kana Kambata. Kawesi yazibaddemu. Why? Si Kawesi yekka. Kati soko mmenyera abagala tikiti eyo. Tutandike abagala tikiti nasa kubaddeko Kana Kambata. Lindako. Abagala tikiti nasa na municipality. Kuliko nani? Tutandikire kuba badde baagala. Kubaddeko Kana Kambata. Abadde baagala. Kuliko Zambali. Kana Kambata yavuddemu yekka. Kati tubale nti ne Kana Kambata kwali. Oba kale tumuggyeko. Kuliko Zambali. Kuliko Kawesi. Kuliko Kintu Musoke. Kuliko Juli Kayaga. Kuliko Tolyeji. Kuliko musajja Saulembo. Saulembo ajagala. Ati baba yajaye empapula batajagala. Nte yaziza. Nze bite binkwata kunkugambya ajagala. Genda maaso. Kuliko Luyinda Fred. Kuliko amanya abiri gamboze mu mutwe. Chogama bawere 10 n'okusingamu abagala tikiti yanansana. Naye babadde nnyo kukulabika nti bajagala babadde basatu. Kubaddeko Kana Kambata, Zambali ne Kawesi. Ne Kawesi ebizibu bye bino. Bwe yali ayingira NUP yayingira ne sente nyingi mu 2 N'akwata omuzindaalo n'agamba nti mbadde neegwanyiza kubeera president wa ggwanga. Ekyo kive tera kyogera maaso ga Kyagulanyi. Wali nga yeegatta ku NUP 2 kati tukitwala nti 2019 bakyali kamwocha 2019 n'alaga nti abadde ne interest oba n'obwagazi oba n'obusobozi obwagala entebe ki ennene. Ekyo kive tebakyogera maaso ga Kyagulanyi. Sente zimukuba okubanga alina sente era nga asobolozanya goyinza okuyita zaala asobolozanya kifiiriza. Ye asobola era nyina omugona asobola oteeka mu sente. Ekyokubiri kubeera nga asobola okulingiza ku kifo ekinene ateekayo ensinga ati kive mu NUP ne maaso ga Kyagulanyi okyogerako oti kyekiri mu kkubya bwekitibwa Medal Lubega Sseggona ye abagamba ebisanya bya Kyagulanyi nga biweddeko 2 nze nja kuba president. Sina leero maaso bamugira be bati ne bamulisa n'ebyannyo. Kakati Kawesi ku mulundi guli bamu matikiti ekyokubiri ekimu kuba yavuganya independent. N'atakoma mu kuvuganya omuluka gwe Wamala n'aguwangula kwalina tikiti. Wamala gyava. Wamala gyava. Mwemuli Katooke gyakulembera nga chairman mu muluka ogwo ekiraga nti aina amaki aina command mu bitundu ebyo. N'atakoma ku ekyo nassaawo obunkenke mu Kalulu n'okunoonya constituency yonna Kalulu ng'akulaga nti aina obusobozi nga teyeetaaze maanyi ga Kyagulanyi oba ga muntu yenna asobola okuyimirirawo nga ki nga ye. Ekyo nakyo kimukubya. Kakati mu Kalulu kano addayo ajja n'abamawulire bakola amawulire ku kitebe kya banne. Teyagase we yavugira. Ekyo kivumo okola otya amawulire ng'oli wa NUP nga si Kyagulanyi yagakoze. Okola otya amawulire. Era ensonga lwaki bakugamba ye yapanga abasirikale. Naye musajja watu n'emmotoka ye baagitwala. Ne kakati ekyali. Musajja watu baali basobola n'omuttirawo. Okumanya abasajja aba NUP abo babi nga bakulembeddwa mu Kyagulanyi ne Rubongoya baagana n'ova mu woofiisi nga tebaalimu. Ngono omusajja bamutwalaganya. Abasajja babi, basajja batemu, beefaako bokka, beeyagaliza bokka. Kati kyongamba Kawesi tasobola afuna tikiti eyo. Tasobola ne baba ayagala ati. Nali naye mu interview nangamba tajja kujja independent. Omulaba butajja independent Kawesi. Ebigambo abantu byafuze beboogera. Nze ku ndaba yange musuubira okujja mu Kalulu. Ate senga yali aziddewo independent oba senga yali afunye ekibiina ekirala. Yalikoze bubi nnyo yalibadde wakubiri. In fact yalizoganyizza na nnyo. Be yalikoze bubi nnyo yalibadde wakumeka
naye kati banajja achasobola okola wizidro nagamaze anti bwe kati bajja mu kalulu nabajja independent bana bafuna kibiina kirala bana abakoze bulungi nyajja kwata kyakumeka kubanza awombala nti mu byonna Zambali akajjayo kituufu Bugagga wa kubiri Bugagga wa NRA ye yalina tikiti ya NRA ya Bugagga ni nziri manyi Bugagga eryokubiri gwe linonye owokusatu ye Kawesi naye ati ne Kawesi asokola kifiiriza Zambali n'alemererwa okujjayo nanti nze nkubenze byenda bakaki kati mutesanya lwaki Kawesi tebamuyise tebamulaba si waabwe tebamulamu interest si waabwe kati mu kino ekibalo kyonna kyonna busenga babadde baagala bukulembeze bwa ddala kati kankuyambe nkubuulire senga babadde baagala bukulembeze bwa ddala Zambali muwe bwa MP Kawesi muwe bwa meya wa municipality kana Kambata muwe division ne speaker wa parliament amuza Kasozi speaker wa municipality na muwe division bobo zimba baki bakulembeze Kawesi atantisiza nnyo Kawesi musajja wange nkwe mumanyi we katooke ikiyamani we kyalo ondooze eri katooke B katooke ekimu ku bibiri Kawesi bamuyola nga yakava mu kalulu naye enjula gye bamuyola ekyo yali amuvunaana nakugambye yali omulabe we nekugaya kaladda kaddaki ye yali chairman w'ebyokwerinda mu parliament ye yali chairman w'akakiiko ak'ebyokwerinda mu parliament eyamukuba mumenyako eki okubula omujjako ensingo yes naye era nga naye bwe yakoze obuvuyo ku banne yagenze teriika amusunyeko baati n'abulirayo kati kankubuuze wano ku division owa meya waliwo Saalongo Matovu Joseph Keisi wayagala tasobola funa kaadi lwaki tasobola ikuba mulabamu enkizo lwaki tasobola Matovu be yali ayingira NUP abawukadde 9 mu butaano ebyo binako bukakafu yaziba wanga akyali bweru ati abawa kuyambako 2 oyaziba wera kuyambako mu kibiina yes so wayo nawe yes Matovu ye incumbent Matovu tavumanga ku Kyagulanyi eringa ensobi gyalinga gye yakolako kwe kusuula deputy we yali deputy we mu myaka egyasooka ebiri ekitundu n'aleeta omulala n'aleeta omwana yali wa mupiira mu ba NRM bali benna kugambyeko mu ntandikwa n'amufuula deputy speaker deputy mayor kye yakola yeringa ensobi ate kati tesobola mufuula kira nsobi kubanga kati obudde buno omwana oyo asaba tikiti ya NUP kitegeeza nti kibiina kyabwe mu njogera ennyangu yakigattako ye yali waki gwe baawa wa NRM kati kasoka nkubuuze mpologoma gundi expedito Mutesa Asira yayagala ki yes speaker naye alina kyayagala kati yazzeeyo ku bwa kansala tali tagala bwa meya ombuuzizza nkuwadde answer ekipande kye kinalaba nga kiriko bwa meya ombuuza ng'omanyi tomanyi nkuzeemu nze mbadde manyi bwa meya bw'ayagala expedito ye speaker wa Nansana division ye speaker nkimanyi yazzeeyo asaba bwa kansala talingizanga kwegamba yafunamu kabuguumiriro baafuna obutakkaanya bwabwe nga era tebalina n'oyo naye twagala tubuyingiremu kuba bwa buntu kuba ne gundi yanfuna ne Katongole Issa ndowooza Katongole Issa naye atuulaawo tontwala mu bantu Katongole Issa atuulaawo tontwala mu bantu sikutwala mu bantu nkubuuza Katongole Issa atuulaawo atula eri Nansana municipality sigenda bagenda mukuba kati ogenda kumumenyesa abantu ate nga abantu abo bagenda kumpa akalulu nanti awo waliwo entalo z'okusolooza bano abantu abakola ekiro kati nanti olwozitwala ono meya asindika abantu ababe sente ne zidda mu nsawo ze olutalo bano bonna balimba nti be balulwana olutalo nze yalukulemberamu olukululwana kati obadde okimanyi nti nange mbadde ndumanyi nanti kati toluntwalamu kuba kati bajja gamba mukuba lwakuba njagala ekifo kyekiti ebyo byaliwo because speaker we yakingamba bakansala abasinga bakingamba basipiika bennyini baali bakkiriza ekyo ekintu kiringa abantu abamenyibwa Nansana mu Lubigi gwokimanyi nti abalya mu lukwe ku bantu abamenyibwa mu Lubigi ye speaker wa division eyo tawunikiraka ne meya gobadde okimanyi nti chairman wa LC3 ye meya ye chairman w'ebyokwerinda wa division tewakisobola kukolebwa mu division nga DPC tamutegeezezza nga RDC tamutegeezezza ne bamenya abantu mu Lubigi awo
nga bonna tebanyezi kigambo na kitya kati bano bamuteesa asira bali besansa bagira bwerere bali bakimanyi bali balimba era kye kimu omukulu oyo yatuuka okusaba sente miliyoni 7 sali I mean Salongo miliyoni 7 mbu zakuddaabiriza ambulance gye bamutonedde okuva ebweru e Japan yali awangalira kati ebintu ebyo saagala obintwalemu entale eziri awo za bifo na byanfuna so saagala zigendamu nnyo kati awo nayo mu bufunze ogenda kubinsana ne Sali ne Salongo no nze simubala Sali owenale Sali omanyi lwaki simubala owenale yani awo ayaga bawa de ticket yali yavuganya luli bamuyita Sam mutegedde kakati Sali lwaki tomubala simubala lwaki bali bakoze kampu yawe ngeva waggulu ku district ngekulembeddwa Najja Nasifu ye chairman wa district obudde buno ye speaker ku district ngeddirirwa Kana Kambata nga ye member wa parliament mu Nansana municipality ngeddirirwa Amuza Kasozi nga ye mayor wa municipality ngeddirirwa Sali Case nga mayor wa division nga neri mu division balinayo ba incumbent kakati ekibalo kyatabanguse ntekinaba Sali asobofuna ticket eyo I believe ajijjawo center azina amagezi agayina bomba weba betago muwerezo omutuufu awo kulonda ku ticket kubabiri sagala fanagana bochaza ulira sagala fanagana kati ninyo Salongo Matovu abona bona mikwano jange Salongo Matovu Joseph ne Sali Sali ali suitable ku Salongo Matovu okumuwa ticket ya eni kuba Sali obimanyi chechi mukuba abadde mu dipirwa kuba ebikuba Sali biri bisatu ekisooka mukalulu kali yavuganya nga wa DP ekyokubiri bafuutu soja tebamukooneramu tanabala kabajjamu kyonna kikiri ekyokusatu incumbent muganzi ku kitebe bigenda bijja kwewo nanti mbadde nkulaga bakola batyo olugundi yaabwe era inaapo eva ku district nga Najja Nasifu yaliyo municipality MP ekana kana already bamaze dotabangule kiki ekibalo kyabwe kati ngali ku municipality mayor ye Amuza kati ate kana yalumbye Amuza goroza oba kyaliwo enkwatagana najirabye nga weri nebifananyi nabirabye ko bona basatu birala nabirabye ku status ya Najja mbina enkwatagana weri borowooza ozigwe kati oliwa FDC ndiwa forum owa PFF ani ayagalaawo tewali bwali badde wajja wa PFF kubanga Besigye singa ava mukomera nga akalulu kano kampeni zikyagenda mu maaso ajja sobola okukunganya abantu okusinga abalala bonna talina kyayinza kusobola nina kati gubana bakuwa bipande ne sente nakinaki ani igwe nze tewali bampa stamp bakuwa stamp tewali wa FDC mulala ayagala yavaamu olw'amaanyi gange nga tansobola kuba baali babiri nekyo kyakulamu lwaki togenze mu PFF lwaki sigenzeeyo kuba PFF ndabe oyagala nkuwe answer yabadde naye gimpe mu ddakiika emu ziri ensonga bbiri ekisooka nzikiririza mu demokrasiya bw'oŋŋamba nti okoze ekibiina kyovuddemu kiveewo obanga agamba nti omwana tomukaayanira waani ffenna tumufiirwe n'osalawo tumutememu ffenna tumufiirwe kyakunyiiza bw'osalawo genda otandike ebibyo bano baleke oba bw'osalawo nti muganda waffe oli akaayanidde omwana ku lw'okuba wuwo ng'omwagala nnyo mumulekere amutwale naye nga mulamu kati nze ekiŋŋaana ogenda mu PFF kwe kuzannya kifiiriza ensonga yange ey'okubiri nze Lukwago simulabamu bukulembeze busobola kumanejinga kuteekateeka na kuzimba bantu kuva wansi nze nange okitegedde osobola n'okuwa ebyokulabirako Lukwago osobola n'okuwa ebyokulabirako ekisooka yatandika tijje nemuyamba n'ereeta abakulembeze nga bamemba ba parliament emyezi gye yasooka osasula erubaga mu ofiisi Kasajja gwako n'amaanya ova ku ekyo abadde Dodi Meya naye nga taleeta bakansala bamuyambako kuzimba maanyi nga ye ng'omuntu ekyokusatu yalina omwana mu kawululu kawane Kawempe sweet cake kati wa nga waabwe mu kifo ky'okumwogereza aleke kujja mu kalulu bamuleka mu kalulu ne bamwegaanira mu kaki mu kalulu oba mukulembeze
Yetaina ate ekyokuna ali ku site olo nga ayinawo bakansala n'omuyambi we nakati wa DP tayingira nga PFF ne bakansala tasode yaduvunako abameka ababiri okuleka Nyanjula era gwe yayingira naye deputy we Lukwago kati osobola kugenda naye because possibility ensonga yange lwaki siri mu PFF nze siwagira abantu mpagira nsonga so Lukwago muleke ekisoka Dr. Besigye mukkiririzaamu mwagala naye siri nabo lwa nsonga bava ku mulamwa gwendowooza nti bwe tulina okutambulirako ekyatutwala e Katonga nakyo kankyogereko kuba nali omu ku baali bagenzi gy'oyinza okuyita FDC Katonga ebyo bireke nga tugenda twagala kutereeza bye baalisazeewo bo kwawula baalikoze kipya so sikujjawo kirwa kino ebyo bireke ensonga yange lwaki siri nabo kubanga Lukwago ndabawo ne possibility okumutegula ebyo saagala bigenda mu bali mwezo saagala possibility etegula Lukwago 226 singa Lukwago bateyenywezeza Lukwago asobola okumuleetera okumutegula si bali mwezo senga ow'ekitiibwa Aji Ibrahim Kasozi ajja mu kalulu ajja tekiri kunominatinga ajja kunominatinga kutikiti FDC senga ajja manya nti Lukwago afuluma Lukwago ye nange possibility ezifuluma kasolo Aji nga nominatinze Aji asobola obutaka wangula kituufu naye manya nti Lukwago akoze ki ye bajja mutegula nze ekyo nange nkimanyi kati ebyo byange ku PFF naye obudde buno nga kakyalinga bekali Lukwago akyalina amaanyi akyalina amaanyi naye bwategendereza bajja mutegula senga ayagala bajja mutegula bamukube baasi kakana kakati bamuwangule twagala tugende ku nsonga ze tubaddeko tuzimalirize program ewedde okyayogera sawa namba sebo sawa namba ebweziyita obadde ogala tugende nsonga ki gy'oyagala okumalayo obudde samba muganda wa wakatambula eddakiika mmeka sawa soko omulemu ate owummula nsonga ki tugimalirize kuba nansana ndaba nansana tugimaliriza twagala tuddemu ensonga gye wagambye eya Shami Malende ne Zahara Luyirika abantu bo gye baali basaba okumaliriza ensonga ezikubya Zahara Luyirika ezikuba Shami Malende ziri 5 nete saka tutabule Shami nansana tugireke yokka tujja Shami tujja mutandika kati soko tumuwe mu weekend ndowooza byonna bikoze eki byonna biweddeyo bya nansana okuleka ngo ina kibuuzo kyobuuza budde bwemu kati muganda wange akatawesa amagezi gensobola omuwa kweteekateeka atereze ebifaananyi nenga akubye ebifaananyi nanti kitunzi mulungi Kawesi kitunzi mulungi era senga gwe bawadde tiketi abadajja wangula n'ebitundu 98 ku buli 100 wonna wabadde osinzira okubeera nga otwatwala leero tugenda kukoma wano esebo njagala kukyeno soke gwemu tulabe pressure eriwo ku Kampala Women MP tujja kugongera okwogera ebigambo wonna wabadde osinzira okubeera nga otwala leero tukombe wano ne Ssalongo Ssendio wa Twaha twogedde ku Nansana municipality okutwala wamu ne Nansana Wakiso district tukombe wano tutandikira wa kumata kumira mpeera